program akafubo nziramu kwaniza ku mulungi atwekumiddeko nenkwebaza gwe alina gy'akedde okupasako engalo ng'oli mu yafisiyo oli mu kitundu w'okolera nga bulijjo ekyo kyokola wooli yafisiyo mu mbeera emu oba endala. Tutandika ssaawa ebeera emu mpaka ssaawa zibeera 3 ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 tufune omugenyi ow'enkizo. Akayimba ka Gravity omuntu John King Saha oli wina kakasa nti nawe kyokola oli muwanguzi naddala nga teweetuddeeko ng'otaddemu amaanyi mu bintu eby'enjawulo. Mawulire mangi nnyo agakoze amawulire munda mu ggwanga lyattu Uganda banaffe ba FDC olunaku olwokubiri mpaka ku lunaku olwokusatu bagenda kwenda abakulembeze baabwe abagenda kubakwatira bendera naddala mu nteekateeka z'akalulu ka bonna akanabeerawo mu mwaka 2021 era bangi bavuddeyo ne bagamba nti oba oliyaawo eyaliko atwala oludda olwabula gavumenti mu palamenti y'eggwanga lyattu Uganda naddala Mafaabi ono nga ssente bwakakiyoka paaka mu palamenti y'eggwanga lyattu Uganda akanonyeza naddala ku nsimbi z'emu omusolo yandifa okubamu kwa flag bearer bayinza okukwata ekibiina kya FDC bendera abajjayo ne banokolayo ne Patrick Amriat ono nga essenkagalo ekibiina kya FDC naddala ku nsonga ezigenda mu maaso era wamu oba olyawo ne Waswa Birigwa naddala ono bebamukwaba abagundevu mu kibiina kya FDC. Banaffe aba IPOD ebibiina ebeera mu mukago gw'ebibiina ebeera mu palamenti y'eggwanga lyattu Uganda naddala ebigatte mu mukago gwa IPOD, FDC, JEMA, NRM, DP, UPC. President FDC n'agamba nti kyekiseera okulaba nga oba oli babongerako ku nsimbi biliyoni 10 zibabawa okuddukanya ebibiina agamba nti tezimala mu kulaba nga emirimu gyabwe gitambula bulungi. Byabituseeko byabadde nga ali mu nteekateeka y'okulaba nate nga bannaffe bassentebe b'ebyala ba NRM baweebwa obugaali badde busiigiddwa langi eya kyenvu kusobola okuba nga ate bakola emirimu gyabwe nga bulijjo okusabira paka ssaawa 3 omugenyi waffe ow'enkiso tulina munnakibiina kya NRM kansala Kawempe era nga mu mbeera y'emu mugundivu mu kibiina kya NRM. Onajjukirwa nnyo nga abamu abasobola okuba nga boolyawo agatta bakansala mu Kampala ajja kuba bitubuulira byonna nga byetambudde mukolo Bob Mpima. Sense okulaba sabo nsanyuse nnyo okubeerako mu studio za ABS TV yaffe ennungi era twebaza nnyo mukulu Iga Pastor Iga hotelawo TV ennungi bweti pozi oba olyawo ono mulundi gwa gwakubira okukyalako ku studio eno naye buli nkyalako buli mwankubira essimu tusebo tukulengedde kitegeeza era bw'abantu bangi nnyo ate kwata nnyo ku muntu wa wansi sebo neyanza nnyo neyanzega manya n'eddoboozi nze Engineer Bob Mpima omutuuze w'e Kawempe era omu ku bantu abayita President Museveni mu Ntebe. Omu ku bantu abayita President Museveni mu Ntebe. Olwo muleeta otya? Muleeta ntya? President Museveni atandika otalumizana mu gumu. Nze nali wa kojja wange. Bakojja wange bamuyita omu. Ejja kwongera ku ddoboozi. Nali wa kojja wange. Obulungi. Bakojja wange bamuyita omulangira wa Lugembe. Kubamayanga mulyazaawo yasobola okuba National Political Commission mutalo omunsiko. Olutalo nga bw'olumanyi lwatandikira berutandika mu Luweero. Ono omusajja yasinga okukunga Abaganda bonna okweyunga mu lutalo ab'Ekyaggwe ne Bugerere okulaba nga bonna beeyunga mu lutalo bagire President Museveni. Sebo teri muntu yenna yali awo ayagenda ku lusozi wa Lusi ateetaba mu kulaba nga tunula eggwanga. Oye Bob Mpima. Bob Mpima. Yes. Mwoko amanyi nga tunabagenda mu byobufuzi bitambula mu ggwanga lyattu Uganda bakunsonga ezigenda masonga mu ggwanga lyattu Uganda. Ngamwe ogambye kojja yali mulyazaawo. Yes. President Museveni tulabye nti abazirwanako bazze bakuba endoolo balwana okulaba nga batuukirira omukulembeze munda mu ggwanga lyattu Uganda okusobola okulaba nga bafuna ku mugabo gwabwe ku ttaffaali bateeka ku nnyaffe Uganda n'okulwana okw'omunsiko okwali mu ggwanga lyattu Uganda kwatandikira mu bitundu n'ebitundu by'omenye. Ngamwe abalwanako mufunye
mu gavumenti eno obana mu bisuuliddwa balinga abalala? Sebe ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Nze ku lwaffe bakadde baffe okuyingira mu nsiko okulwana naffe okuyingira mu kuba twali bato nnyo tetwalina birowoozo nnyo byali byamaanyi kati nganze tinali nyingira lwakino wabula yali mbeere yalingangawo nga buli nga bw'oyagala ng'emmundu weevugira olina okuvaawo olw'olutalo. Naye mpozi ekibuzo ky'ombuuzizza nti nno ebigendera tufunyeemu, njagala nkubuulire bw'ogenda mu kintu obaako n'ekikututte. Ffe bazeeyi baffe baava dda mu bulamu obw'ensi, naye ffe ng'abasigaddewo ebigenda ebimu tubifunye n'ebirala bigaanye. Biro bimufunye era biriwo ebigaanye. Kye tufunye essaawa ya leero tulina kalembeekereza mu ddembe nti omuntu osobola okutuuka ne weeyogera ky'oyagala n'otafuluma bweru wa studio okukuba masasi. Osobola okwogera ky'oyogera n'odda ebweru ne kikuva ku mutima. Eddembe ly'abantu owiiki esobola okuggwako nga tuwulidde ku ssasirivuka. Osobola okubutakoma ku ekyo. Bw'otunuulira ebintu bye byenfuna olwaleero, buli muntu yenna nga musajja mukozi ng'era yandiyagadde okukola, Uganda nyangu nnyo okukoleramu omuntu n'afuna kasente. Ze ensonga entonotono n'endala zesaagala kumalayo olw'obudde ze tufunyeemu ku Pulezidenti Museveni. Kati ebiganye bye biriwa? Ebiganye Pulezidenti Museveni ebimulemye, ate ebitamulemye naye nga waliwo abaganye bituukiriza babituma, bwe buli bw'enguzi, corruption. Nze ndi musajja mobilizer. Pulezidenti mukyanga abeerawo ndowooza okuva mu 1996 mbadde mu bibiina ebyenjawulo ebimukungira akalulu, era n'akalulu ako akawedde kali akaggwa aka 2011 twali mu kibiina n'omugenzi Haji Kaule Sulaiman ekyakunga Kampala yonna naye nga tukozesa ssente zaffe okulaba nga twafuna bakansala abangi bwe batyo. Nere n'oluno oluwedde nawe ne tukunga, naye abantu gy'ogenda otambula bakugamba kimu nti Pulezidenti enguzi lwaki egaanye. Ate nga nze ku lwange sigiramu nnyo ng'enguzi, wabula ndabanga obubbi, waliwo abamu ababbi obubbi. Gye buvuddeko yatongoza n'ekibiina ekimanyiddwa nga expose the corrupt. Yes. Okusobola okumalawo buli bw'enguzi. Agezezzaako nnyo okulaba nti nno alwanyisa enguzi, naye bano baagituma balemeddwa okulwanyisa enguzi. Mpozi n'ensonga endala ey'okubiri eya service delivery. Before you go to that, ki kiyinza okukolebwa okumalawo enguzi? Enguzi okusobola ogimalawo, enguzi yaliwo dda ne mu Bayibuli. Tesobola kuggwaawo. Naye esobola okukendeera. Ekibi abali b'enguzi ba muno nti be bali enguzi tebafaanako. China eyo yakulaakulana okutandika mu mwaka gwa 56. Jizipang yakulaakulanya China mu province eyo yali atwala ng'ayita mu kulya enguzi. Naye bwe yali enguzi yasobola okuzimba enguudo, yasobola okuzimba amalwaliro. Ate bano abali b'enguzi ba muno bo basengula abantu ku mataka, beeyagala bavuga mmoloka z'amabbeeyi, yenjawulo y'enguzi ya wano. Kati kikubeerera kizibu nnyo okubeera ng'osobola okugirwanyisa ng'ate abandi girwanyisizza bakola katiimu ketwandiisa akaba mafias. Bamafia nawo keze bamafia gye bali. Gye bali buli gwanga limba mafia. Teri nsi etali mba mafia. Uganda limba mafia. Teri nsi yonna etali mba mafia. Bali bweru wa government bali within the government. Babeeramu n'ebweru waayo. Kati abantu bano batugootanya ngafa bakuba kampeni ya President Museveni. Kubanga buli kimu akitaddewo ekirwanyisa enguzi. Buli kimu ataddewo obukiiko mu palamenti, ataddewo obukiiko eno, naye tebugusa nsonga. Lwaki tebugusa nsonga? Oba amateeka gamukuba byayo. Mateeka siga mukuba byayo kubanga tubaluwa etteeka erigamba omuntu aba alidde enguzi bamusibe. Naye weewuunye tewagenda mu kooti abamuwaabidde batabana tukutuka bweru nga kooti emutadde. Pulezidenti Museveni tajja kubeera buli wamu agambe omulamuzi nti oyo munywereze ddala. Wabula nga nze kye nandirowoozezza nti Pulezidenti Museveni bw'oba ompuliriza fuba nnyo okulaba nti onyongezaako jasiti omukono ogw'ekyuma ku bali b'enguzi. Omukono ogw'ekyuma gwongeremu ku bali b'enguzi. Ekyo kitukuba nnyo eno ng'abantu tubanoonyaamu akalulu. Yesebo. Pozi n'ensonga ey'okubiri
kyena President Museveni gyateekeddwa okulongoosaamu y'ensonga y'okugoba abantu ku ttaka. Sebo ekintu ky'okugoba abantu ku ttaka kisusse. Kiva ku ki era badde bakikola nga gwali ali mu kibiina kya NRM for real obanga gwoyo omu kubatembeeta gavumenti okujja buyinza so kigezo n'omukono gw'amaanyi naddala okuba nesse goba olaba bino bivaawa era bigenda kumawo bino ne tubyogera nga nekyakiyo mu ndeeba essinzizo era buli mu yavuddeyo okulaba ng'anyolwa lyasendeddwa mukulu Bob olina ensonga gy'oyingizaamu eyo ey'okusenda abantu ku ttaka bivaawa. Kati nga bwe nkugambye abantu abamala okufuna sente mu gavumenti nga bamaze ozirya mu gavumenti babeera nazo kati bakyazitwala bweru baziteeka wano okujoonyesa bannayuganda era ogenda okwesanga nti kati ngoyo yeyita Doddo yeyise Muganda nga titabanka Omuganda musajja w'engulu naye bateekawo embeera eyo yonna okukyayisa Obuganda tebaganda be beesenda ku mataka oba okitegeera. Kati bamafiya beekyusa amannya ne bakyusa n'amannya gaabwe gwe bakulowoozese nti baganda bannaffe babikola. Kati mafia group ezo zoolaba nzibu nnyo ku buli kitundu weeziri mu nsi yonna teri nsi eterina bamafia era bw'oba bakwatako omusajja omu wa Malaysia eyo yasanga ensi eno yakafuga yakawamba obuyinza 1993 bwe yafuna obuyinza yatuukira ku bamafia abamu n'abakuba munda boni abasinga obungi n'abakuba munda abamafia abaaliwo nga wabakadi n'abakuba munda. Kati President Museveni kyateekeddwa okukola abantu bano abatagambwako bano abasenda abantu ku mataka abeeka abantu abamu banywezaako bamafia bo bamanyiddwa oba teri muntu ali mu gavumenti atamanyi mafia bw'oba tomumanyi munno amumanyi segeza bamanyiddwa bebasinze okuwona President Museveni fe okunga akalunga ogenda okutuuka akalunga basenzewo kyaki luno mbadde Ssembwa eyo Nakaseke waliwo omukyala omanyi Sali Musale ow'ekitiibwa jeno waffe bwe yali akubiddwa omukono ng'akubiddwa omukono mu biseera by'olutalo yakubako ku mukono yakubako omukono n'ayita awo Ssembwa ye Nakaseke manyi awo Ssembwa lwo omukyala bamwetanga bwami omwami bamwetanga bwami kati wasigalawo Namwandu yatuuse n'okkuba omulanga ku TVM ng'agamba bannange bamafiya batutta ne tugendayo twagenda okutunulira ensonga zonna ziyingiramu ng'okirabira ddala ayina akola ebintu with impunity obutagambwako. Kati abantu abo bali buli wamu bakyayisa President Museveni ate bagaggawadde nnyo ate tebagambwako ate bapanga missioni zaabwe ffe batukaluubiriza nnyo okunoonyeza President Museveni akalo ku ground sijja kulimba ko President Museveni tusobola kutuuka mu maaso n'obuuza omuntu nti yabakola ki oli talina yansa gy'asobola kwogera talina. Bino President yabiraba oba tabiraba? President aba abiraba n'ebimu tabiraba kuba gabanga makanga bono ddayo awaka nga tosiibyewo waliwo byotegeera n'ebimu byotategeera n'ebimu abiraba olumu n'abaako babituma nga ate babitumye bakwano baabwe. Kino President kimulekawo? President akyali w'amaanyi olw'ensonga President ng'omuntu bawulira emiranga guno gwenkubye avaayo n'anoonyereza ku nsonga eyo kyensinga omwagalako era babalaba ABS TV essaawa ya leero njagala ategeere ffe nga bamobilizers be abateekamu ssente okulaba nga abeera mu buyinza bakati nze gwolaba Bob Mpimba nateekawo ekibiina bakiyita muntu ku muntu nga kigenda kunoonya kalulu mu Kampala n'emirwana muntu ku muntu. Yes. Nakigenda kanoonyezaani President Museveni ataani ngenda kanoonyeza President Museveni baabala programu eno atuyambe alwanyise obuli bw'enguzi atuyambe alwanyise ekisenda abantu ku mataka kirungiga nnyo ku ground abantu babyogera nnyo atuyambe naddala mu Kampala muno mwe tutambulira akwate ku kintu ekiyitibwa emisolo gye bayita double taxation abantu bajjako emisolo mirundi ebiri kibanyiga nnyo era biba bye batugamba nga tutambudde atuyambe atugambire ku b'amasannyalaze. Kati President byatandika okunoonya akalwa essaawa ya leero ekitongole kya umeme kyataddewo ekibiina bakiyita kombowa ne kitandika okutulugunya abantu okiwulira mu kutulugunya abantu ne beetamwa NRM kubanga buli kintu kyonna ekitulugunya abantu obalowooza Museveni akikoze eki
kyakikoze anti yali ku ntiko president yali waggulu era mukubira miranga gino awulire kombowa ekibiina kisiba abantu kyamasannyalaze ne kibakwata ne kibatwala ku mapolisi ne babajjanga mu ssente bantu bangi tugende tubajjayo naye nga batulugunyizibwa nnyo basangawo omwana oba mukozi ne bamutwala ebintu ebyo bisinga okunyiga abantu ne KCC kyekitongole kye nasinga nnyo okwagala bayilawe kubanga nakyagala nnyo waliko ne ssente byabakansala kiyamani wabakansala mu Kampala neteekawo nekyo nze nateekawo ekibiina ekyo kugatta bantu nze sikkiriza muntu atulugunya muntu era abantu abawondamu ku TV munetegereze sikkiriza muntu yenna atulugunya muntu oba oliwe NRM oba People Power oba FDC sikkiriza muntu yenna atulugunya muntu nze njagala nnyo omuntu omwogereze omukunge odde ku sayidi ye ng'omwagadde naye ekintu kye bayita ekya KCC essaawa zino kye nasanga ekola wali ewandegera nayimirira ne mbagamba ekyo kye mukola kikyamu era natuukira n'abakulu abamu ne mbagamba ku nsonga eyo gye baali bakola sikkiriza muntu okutulugunyizibwa ekyo sikkiriza sebo ogambe mwatandikawo ekibiina kya muntu ku muntu wali mwaka ki kino ekibiina twakikyusizzaamu kibadde kiyitibwa kwagala movement mobilizer naye olw'embeera ya coronavirus kwe kukifuula muntu ku muntu tusobole okutuuka ku bantu abo nga tugoberera amateeka ga coronavirus kuba tebakyatukkiriza nkuŋŋaana tebazikkiriza nga mukitaddewo okukola ki kunoonyeza President Museveni kalulu n'omuntu yenna ajjidde ku kadi ye NRM yenna okutuukira ddala ku kansala okutuuka ne bavubuka kati leero era abantu bali ku ground bali mu kunoonya kalulu k'abavubuka mu Kampala tulabe nga tosikuwalinga temuli mu nsobi kampeni zatandise mwe NRM yaffe zitandise mwe NRM omulu waggulu w'amateeka si kampeni zino zakutambula kati nga bw'olabye ennoonya yaffe tunoonyeza ku masimu tunoonyeza ku mativi ngera bw'olabye wano twesindikira ku WhatsApp obwo bwe buto bwe tukola ssebo kiri within Kampala or what's outside Kampala n'emirirwano kubanga twabadde nakaseke ono ku weekend gitwabadde ndaba abambala ready top nga gwe be banaffe aba People Power and no mugenda kukola muti okulabanga bukofiira obwa yero buddako okusinziira ku kunoonyereza kwange ndaba nnyo obukofiira obwa red kiriza bagaana nawe okiraba obukofiira bwa red buliko waggulu nnyo okusinga ku bwa yero mugenda kukola muti nga muboneza President Museveni okumatiza abantu okulaba nga bambala ku bukofiira ng'obwo ng'oli bwakambala tadduka na kudduka nze kyensuubira ku nsonga eyo nze omanyi Bobi Wine si atali Kyagulanyi naye nze ngamba Bobi Wine omuyimbi baawukana mwagala nnyo njagala nnyo Bobi Wine mwagala nnyo nga bw'okiwulira era ennyimba ze nziwulira bayirawo omwana oyo alina omukululo kambabuulira amazima Bobi Wine alina omukululo gw'amaanyi nnyo omwana oyo yagaggawala muto ate sente ze azeekoleredde muntu uyoze ate abantu bonna abamugoberera ekyabalema okutegeera abagoberera Kyagulanyi atali Bobi Wine kwanza mpagira Bobi Wine abagoberera Kyagulanyi ekyabalema okutegeera batunuulira ennyimba za Kyagulanyi zonna zagenza akuba zina information ye Kyagulanyi kikyali omwana gwe bayita Bobi Wine mwagala nnyo n'ennyimba ze nzaagala nnyo naye Kyagulanyi leero ali mu byobufuzi abamugoberera ne bambala obukofiira bwe gwe bateekeddwa okutandika okugoberera okumanya lwaki babwambala olwaleero ombuuza ekibuuzo ekyo abantu bano bonna babwambaza yayimba oluyimba nti buli omu asiba kiwaanyi bonna bali mu kusiba kiwaanyi era buli afuna ssente yamala nasaana naddamu NRM Bobi Wine talina ekintu kyakola kipya byonna yabitegeka dda buli oluyimba buli omu asiba kiwaanyi kyekyo ekiwaanyi kye bagenda basiba abantu bakirowoozese ti Bobi Wine alina obuwagizi oluvaamu nga bakyuka nga bakola ki nga baddamu NRM ekyokubiri nze nayimba n'oluyimba olulala tebaagala nnyo okugenda mu ggulu tebaagala kufa ekitegeeza ayimba oluyimba olwo nti oteekeddwa kukola ofune ssente so si kwambala bukofiira nakitugamba baagala nnyo okugagawa naye tebaagala kutuuyana kati bwe bayambadde akakofiira ako akayero akalwedi nga tokola onootuuyana otogaggawale nayimba oluyimba olulala
lwaki tuteekawo n'ogamba nti baagala nnyo obukulembeze naye tebagala kubwenyigiramu ate yabiteekamu nze nyimba nze ndi ku Kyagulanyi ndi ku Bobi Wine si Kyagulanyi oli ku Kyagulanyi oli ku Bobi Wine ndi ku Bobi Wine okay ndi ku Bobi Wine ono eyagamba n'agamba nti ekintu kimu waliwo oluyimba lwayimba olulala n'agamba mbu taata we yamukuutira nti ye kusanga avanga ku bantu nti avanga ku bantu alabirenga family ye akabyekwasa avenga ku bantu ezo zenye enyimba zikujjirayo omuntu ayitibwa Bobi Wine eyeyagaliza omwana n'agaggawala bulungi n'azimba amabiiki n'azimba amakalina ng'abamuwerekera kye balina okukola kyokka kye balina ekyobugagga zebendera ze bagenda bakutte ne baneti emmyufu yayitibwa Bobi Wine mwagala nnyo tuve ku Bobi Wine tudde ku Kyagulanyi is Robert Kyagulanyi Ssentamu a threat to NRM? Bobi Wine yandibadde threat ku NRM naye olw'okuba nga benkunyonyodde nti asiba kiwaanyi si threat senga abadde ddala Kyagulanyi yennyini atali Bobi Wine yandibadde threat nene kubanga sijja kulimba otuuka mu bavubuka abo nga bamu bagwa amatwa ganankyukakyuka naye nga buli kisigo beesibako yasala ebbiiro nadda ewaffe kati ekitegeeza tebalina ssuubi lirwanyisa Pulezidenti Museveni kyebaliko mbeera buli omu ayagala ku ssente ez'amangu agendayo kwagala ssente z'amangu. Ekyokubiri Bobi Wine bw'omulaba abantu bayingiza ewuwe tekuliko mu bantu BNRM nnyo bali awo yaddira DP yonna n'agikunga n'agizza ewuwe kati DP bw'ogizza ewuwe oba okendeza ki ku NRM oba tulina kyogikunze bakansala bonna tubalaba ino yonna bakansala baffe abadde aba DP bebasaze ne bazaamu ne badda ku NRM sorry bebasaze ne badda ewa Kyagulanyi ku NAP ekitegeeza NRM agirese nga eri intact n'olwekyo ekigendwa kya Bobi Wine kya Kyagulanyi kyeyayina n'abalala ne bamugobera befudisa power yakivaako kuba bali basuubira nti singa baba begasse omuntu ng'omu ne bajja Pulezidenti Museveni mu kalulu ne mbuyinza bali badde babako kibamunyeenya naye bwe yatuuka mu maaso awo n'agamba basobola okundeka mu bbanga nga sirina kibiina nga tebomba tote mu palamenti omugezi akola ekibiina bonna n'abayiwa ettala n'asigaza ba DP be ekitegeeza beevuganya bokka si Pulezidenti Museveni oba NRM. Pulezidenti Museveni asobola okunyonyezebwa yandibadde anyenyezebwa ku bantu abali serious kubanga waliwo omukulembeze wa Nairobi w'ekibuga Nairobi eyo Kenya twamutuukako okolumwe emabega eyo yaliko omukulembeze bamutayi Ivan Kidero yatugamba nti Pulezidenti Museveni yandirenyezeddwa naye ekikulu abamuvuganya bonna n'abamugoberera baavu nnyo tebafaanako ng'eno waffe ng'opposition y'owokubiri kumpi mu mugagga ng'omulaba yenna Nyiri Telecom gundi kampuni yayo y'amasimu naye abamuno baavu bamuvuganya banoonya ssente babawa ssente nga bakola ki nga bakyuka tebabanko serious era tusaasira nnyo abagobereza abagoberera opposition muyina ennaku ku mutima NRM weri without Museveni nnyo n'amaanyi kati fe abagiwagerooza tugenda kufa naye. Is there any democracy in NRM? Y'amaanyi nnyo democracy weeri kunteekateeka y'akalulu akabadde mu kibiina kya NRM bwa ssentebe ku kibiina ekyokunteeka kya NRM kya SEC okubanga ebyo ebifo ebimu tebyavuganyiziddwa okuli kya ssentebe ne vice chairman kikuba kifaananyi ki? kino njagala kigezaako ku kibiina kya ANC ekya Nelson Mandela ekibiina ekyo okuva ekyatandikibwa kukimaze katukumbi emyaka 25 muyinza naye abakiddukanya bonna be bantu abazirwanako tosobola kuva eno oyingire ekibiina nga totegedde kyekibi kikwatako tosobola wadde ne mu people power kati mu people power balina akantu kaabwe bonna abavudde eno bwe bavudde eno bakayingire bakaze ebbali ne mwendale mulimu ebifo ebyenkizo abantu abateekeddwa bibeeramu bannannyini byo ababitegeera obulungi era n'ensi endala be ziri waliwo bannannyini bifo ebyo ababitegeera ennyo naawe gokkiririzaamu ddala nti gundi ono asingako ku nsonga ya minisitule mbezi abonezebwa ku nsonga zebeeta kapasesi namuganza kuzimu ku nsonga zabadde agenda maaso n'okutembeeta ku nsonga z'obukulembeze bwe wayagala okuba nga oli awayagala okuvuganya n'omukyala speaker Rebecca Etwala Kadaga pointi yagamba nti bakaddiye bataakati nammwe abavubuka
po okulabenga nawe oli mu kibiina kya NRM gwamyuka vice chairman wa NRM ojogerako ki? Nze sigaanako muntu kuvuganya kubanga era ne Pasi Namuganza naye akola ki avuganya era mutuufu naye avuganye anaasinga amaanyi ku munne yanaata kubanga bagenda kukuŋŋuntibwa anaasinga amaanyi ku munne yanaatwala obukulembeze kubanga bo tebaliwo omu kuba historical kino kyaba historical kino kati ng'ebifo biri byekugambye eby'abantu ba historical babitegeera bano si bamu kuba historical bano abavuddeyo kwagala okuvuganya bamala biseera kati waki bateekawo okuvuganya nga ngamba bino biri babireka bulesi bwetunulamu bwotunoolaba nga tusobola kumuvuganya Moses ali ng'omulekera nawe ne mu kibiina n'emisinde begibeera Kibutegei yawangudde babadde bantu bataano nga bonna badduka misinde eyabadde akulembedde ng'ali mu maaso ge alabe ng'emisinde omusajja amugoba emabiga mingi n'akivaamu n'ebyobufuzi gibeera misinde ogenda olaba ng'omusajja gw'okuba tomusobola paka lwovaako ebyobufuzi sebo sikunaanya ebyobufuzi byetaaga omuntu ali established ng'alina ku ssente alina likodi ennungi okuva emabega ng'ate ekyokusatu ng'omuntu olwo ali composite tosobola kuva eno tezenyingidde byabufuzi oba bw'otuuka wali kikwokya era abantu abasinga balaba abantu nga ffe abayingira ebyobufuzi agamba nange nsobola okufuuka kigende mu okitegeere ojja kutegeera nti ebyobufuzi si byangu n'olwekyo saagala mutwale nti NRM teri mu demokrasi naye bano abayingira ku bifo ebimu bagenda okulaba nga bizito wali ne bwa pulezidenti nze Katonda yampako omukisa nensiikana ku pulezidenti mirundi esatu oba omusajja teyeebaka teyeebaka si kimbuzo otunga tutabali mirembe tebakulimba teyeebaka oba sawa 8 oba sawa 7 amiitinga abantu kati gwe babukuwamu emirundi ng'esatu bagala tojja kumbibaka tosobola kuteebaka buli kintu kyonna kulika akisobola bedawe abakuba tuyite ku messages zijja kubeera nyangu okulaba nate nga tuyisawo kikyoyagala okwogera oba okugamba mukulu Bob message zijja zikolera nnyo naddala ku nsonga zetuliko ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda mukulu Bob olina kiwagambye nti muntu ku muntu NRM mobilizer mweyibula bweyibuza okuva mu tweyibula bweyibuza okuva mu kwagala movement mobilizer maye buli kaseera okyusa embeera luli tubadde n'akalulu ng'osobola okutambula osobola okukuba laale essaawa ya leero tebiriiwo muteekedde scientific elections tuzeetegekedde tuyinza n'okukozesa zirediyo katwe era nazo tugenda zikozesa katwe zitya gundi londa presidenti gundi londa gundi chaini yaffe yonna NRM ebenga evuddeyo lwaki muli bamativu nnyo ne scientific elections ensi yonna mativu kubanga coronavirus tali mu Uganda yokka ensi yonna ezeetabye mu kulonda zikozesezza amagezi ago okulaba nga zeetangira obulwadde bwa coronavirus si mu Uganda wokka naye oba tuli mu mativu nakyo olina okigobera olw'embeera esebo tutule ku nsonga y'ebyokwerinda ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda wali emativu nabyo naddala gyebuvuddeko tabanaffe aba LD basooka ne bawumuzibwa then baddamu ati ne baleetebwa okubangula baziramu okunyigiza byokwerinda training yaabwe ya weeks 2 ezabaweereddwa olaba nti yabadde class oba kikiseera bakomewo okubanga bakuma eggwanga LDU ekisooka tubeebaza omulimu gwe bakola bannayo omulimu gw'okukuuma abantu si mwangu n'okusuula ebweru ng'okuuma nga balabe base nagwo si mwangu ate gulimu challenges nyingi kubanga essaawa ya leero abeeroddi bagenza obbaleeta mu kaseera ak'ebyobufuzi nga buli muntu yenna akwatibwako afuna obuzibu bugenda mangu ku mpewo ne babufuula ensonga naye nga tukkirize nti eroddi alina omulimu omulungi gwekoze wadde walingangawo abamu mu beeroddiyo bano ababadde babulako okutendekebwa kubanga nange nasangako era obuzibu bali ku polisi ye Kavula eyo waliwo abeeroddiyo abali Kavula awo nabasanga bali mu kubuuza omuntu abagiddeyo ndagamuntu bamugamba nti siyo gye twagala ndagamuntu endala kakati nensirika kyenvayo nabuzaafa nensirikira mu motoka ndabe ndagamuntu kyendala gyayagala kumbe ndagamuntu gyagala ssente naye abo gye bali abatatuukiridde naye ng'abasinga bakoze omulimu munene nnyo n'olwekyo mbadde nsaba diplomate y'eroddiyo
eve ku elite commanding center tekeddwa kuba mu muntu w'amagye abeero ddiba bazze ku mapoliisi babe nga bafukibwa ba DPC b'ebitundu mu babatu batadde kyensaba babeeko ne control nga bakontrolingira awo bajja kuba basobola okuweereza omulimu omulungi baleme kubanga bali answerable ku mukama waabwe oli ow'amagye. Olina kyogambye nti mwasanga aba LDU nga mutambula teri corruption. Lwaki omuntu atuuka okusaba endagamuntu ng'olina eyo gye bakukuba munira natuuka okusaba endagamuntu eva mu nsawo yo okugimuwa, lwaki batuuka ku eyo level? Ate si corruption bubbi buli bwali bubbi lwakuba abantu bagatta ebintu bino bibiri mulimu abantu ababbi ne oli baali babbi era in fact nayogerako naye nemugamba kyokola kikyamu nnyo era in fact yaswala namugamba kyokola kikyamu nnyo leka kubbako omusajja busente bwe namugamba kyokola kikyamu nnyo kale abantu babeeramu abasekinoomu abavumaganya erodiyo naye nga nemulimu gwe bakoze omulungi teri muntu asobola gamba nti ddala omulimu gwe bakoze mu kampala ti si mulungi n'ebitundu ebirinaanyeewo. When I got people power, when I got a presenter, get for me a phone for check about the number of NRM with the same, they have the same ideas like you. Okay, aja kuba disoma ajiba buli mbere ngo boli ambako enteekateeka ze mugenda maaso. Where do you see National Unity Platform ekibiina ekijja naddala mu nsonga z'okukulembeza mu ggwanga lya Uganda? Ekibiina ekyo mu kulaba okwange tetujja kinyoma, tosobola kunyoma Nuupu. Nuupu mweri ku ground. Kasukali keeko naye keetaaga kukendeezaamu kuba kaganyo, keetaaga kukendeezaamu kubanga bw'oba otambudde owulira abavubuka babasuubiza ebintu ebingi ebitasoboka. Olw'oluyimba lwo olw'okusiba ekiwaani mukama wange oyo yayimba babasuubiza ebingi ebitaliiyo nabo ne baba excited ng'omuntu yenna beyandibadde era tusobola gamba nti Naapu teri ku ground weeri naye naffe bamobilizers baffe ab'NRM wena wejje muli mujje mutwegatteko mujje wandegiya ku katale ka KCC North Wing rumwana munya tuve tukungire President Museveni akalulu. President yejjemu omuze gubagala omuteekamu omanye ennaku ezo betwatuukako nga tugenzeko kansanga batugamba ekibiina ky'NRM waliwo omukazi yakingamba naye kyasesa naye nayinzisalawo sikyogedde mutima mubi nabatugamba President Museveni ekibiina kino kifaananako omusajja awaka nga mukwanyi ng'abaawaka tebalya ku nnyama abeebweru be bali enkoko. President Museveni ejjemu omuzogo abantu bennyini ab'NRM abamuwagira nga baffe aveeyo nabo abafeeko abeeko kyabadduukirira abawe naye kituluma nnyo ogenda okulaba nga ffe tumenyeka n'obulu ffe tumudifendinga ogenda okuwulya ng'olina amannya g'owulira galina mu kubala ssente ku mativi gesajja kwogera. By the way bwegera bwotyo nze kuleeta kyoba oyogedde mu nsonga ez'enjawulo tulaba nti abayimbi be bamu abateereddwa ku mwanjo mu kibiina kya NRM kkiriza obagaana era be bamu ku abo oba oli abavayo ne babala n'ensimbi ku mativi ag'enjawulo era tubalaga mu mawulire ku mikutu egy'enjawulo platforms ez'enjawulo mmwe temuli bamativu ku nsonga eyo oba kibakola nammwe kibanyigira muli nga mmwe abali mu kibiina kya NRM abagamba nti mwalwana n'okulwana. Ekintu ekinyiga nnyo sijja kulima kitunyiga era kitukuba buli ogabira ssente ku TV mulimu abantu betukako kaffe tusula mu ziggeto ng'omuntu mwavu talina kyalya kyokka omugambi wagira President Museveni agenda okuwulira omuntu atalina ansa gwe bakutte ne bamu obukadde 5 n'alaga n'emmotoka gy'avuze n'alaga buli kimu kugamba n'awulira nga omuntu ono gw'ogambye omugjamu ekintu n'omuga nti nedda oli bayinza okuba badde bamuwadde naye olw'okuba alimu akataala kwe kudda ku TV nga byonna tobyomunyo tabitegeera. N'olwekyo President Museveni atuyambe abantu abavuddeyo okumukungera akalulu tumuteekamu ku ssente ne tumuteekamu buli kimu okulaba nga yeekuumira mu buyinza ayambe aveeyo abafeeko. Nze waliwo omulangira omwana wa kojja wange bwe nkugambye bamuyita Walugembe Juuko abaana baasoma ebitabo mu olutalo lwatwala mu Ande States zonna ente ne ziriibwa
naye abaana be bali twabadde nabo mu kukunga akalulu kali akagwa aka 26 abaana be bali eyo bali mu nnaku enzibu balaba bano abayimbi babawaira obumome ku TV bente zaalibwa bayise mu mbeera etali nnungi basomye emulimu tebafunye ate balaba bano abayimbi bali mubagabira ssente kati omwana oyo sijja kulima namugamba tukomeyo tujje tunoonya akalulu yaŋŋamba sisobola biddamu kati byebyo ebintu ebisinga okuluma baki abantu okukitiza n'abatamufaako n'abanga uno omusajja akitiza ne bamalaaya malaaya n'alya enkoko n'alya bulungi omukyala waka n'alya ebijanjaalo President Museveni ekyakikyuseemu kubanga ffe tuli munoonyeza kaluku ground kamenya ffe abasinga bonna aba bali mu kulya enkoko batambulira mu SC zetambulira ku booda okiwulira n'olwekyo nsaba nnyo President Museveni aleme okunyomerera naapu kibiina nga bw'okiwulira kisiba ekiwaani kiyinza otusibira ekiwaani abantu baffe nekitwalako obukulembeze obusinga mu Kampala. Wewa tukyali ffena mu program akafubo tubaganya ku nsonga ezigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda n'okulaba nga oba oliawo tubaako ensonga ez'enjawulo zetutaanya ezigenda mu maaso. Gwe ayagala okutambula naffe weereza message ate okuba nga sobola okuba nga ate oba oliawo tizisoma nagambye nti scientific elections zabadde zikkirizibwa naye tukira Malawi akawula kaali kagenda mu maaso jjukira kaaliyo katambula mu mbeera emu oba endala naye ebya scientific elections zijjukira ne campaign zegenda maaso n'okuba nga zikugwa agamba lwaki ffe tutuzinyikiza ng'ate bwekyali e Malawi era mu mbeera yemu agamba nti LDU terina kyetuyambye okugjako okutta abantu bamwise Kefa emukono ono bamwise ani agambye nti ye Swaib Gana yaka Swaib NRM supporter Luka agamba yagala ku namba yo yesimu ajja kuba gikuweereza naddala nga tukyagenda maaso nagamba nti NRA agamba people power will win simanyi people power bakibiina oba kisinde sigede kyategeeza newankubadde awandisa kibi kitwala omu nakutataddeeko linnya kale atukyatambula kujukiza bwe bwakubiri ne kulwokunasako ne kunaku olwomufeka counseling zibeera wano ku kukyakya pasege kawala janguba counseling ku nsonga ezikunyigasa naye endala ziragala okubanga oba oliawo oteekako omulaka ku nsonga ezimu ezigenda maaso naddala mu bulamu bwo oba omuntu wa bulijjo. Bob Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye abagenyi okuva mu mawanga ag'enjawulo gamba nga Australia, France, Netherlands sakati na mawanga amalala kiraga ki eri eggwanga? Anti omugenyi kitegeeza akyala nakugenda singa yabadde afunya nti yazze omuntu n'azimba mu Uganda n'abeeramu kyekyenjawulo omugenyi wa ddembe kujja n'agenda be yazze bamwaniriza bulungi ava ku kisaawe ne bamuwa security n'atuukibwa Bobi Wine ne bamubula bamubuulidde n'agenda yagenze okutuukamu teyalabye kutiya gaasi teyalabye basiiba njala teyalabye ku mirambo mu kkubo era ayinza okuddayo n'agamba baddayo agamba nti asanze demokrasi mu Uganda. Nze kyensuubira nti abantu bonna bw'oyingira ebyobufuzi ofuna emikwano egy'enjawulo. Bobi Wine mubaka wa palamenti era mukiise w'Ekyaddondo ateekeddwa okufuna emikwano gy'akyaza ekyo si kipya era sisuubira nnyo nti mugikyaza kiina ennyo kijja okukyusa obukulembeze bwa President Museveni. Nedda tudde ku nsonga y'ettaka twagiseeko buyisi bifo nga situla bagenda ku bantu baffe bokiikirira Kawempe. Yes, sir. Kiki ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nga tumalawo emigozi bano gy'ettaka newankubadde pulezidenti yavuddeyo n'agamba nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ekkanisa eyeddawo naye tukkirize tugaane be baserabidde bimu ku bigambo pulezidenti w'eggwanga lya Uganda oyo gw'otadde waggulu mukakofiirako atukulembedde mu ggwanga lya Uganda obulungi okuzaama yavaayo n'agamba nti agenda kukwata ku nsonga z'ebisanji omugaga kikyonjo n'okutuusa kati twali kyali kindayo abantu bakyagenda maaso n'okubanga ensonga ziri bwana mu kooti mu mbeera emu oba endala atwebuuza kiki kiyinza okukolebwa okulaba nga embeera eyeggwawo kkiriza obagaana nti omugaga ayogerwako kikyonjo amanyiddwa mukubanga amanyiddwa twalabye ate nga abantu abavuddeyo kubanga obaoli bateekawo enforcement enteekateeka zogenda okumenya mu maaso kanisa ezigenda mu maaso bakwatiddwa badipisi bakwatiddwa baposi bakwatiddwa n'omukungu gw'omukesese mukulu Katongole yakwatiddwa nakigambe bamu kwabo era n'amagye gabaddeyo amagye gaani ga President Museveni n'eggwanga ate poliisi yaani
ya President Museveni eggwanga. Obukuumi babadde babuwaani? Babadde babuwa ggwanga kuba President Museveni yabaddewo. Babadde babuwa ggwanga. Eggwanga lye lyamenye kyaki? Mateeka. Kooti. Amateeka ge bakozesezza obubi. Okumenya kooti. Okumenya kyaki. Naye ekyo kiyinza kuma kimuze ipo. Nze kyendabye nga bwe nakugambye nange ndi omu ku banyigirizibwa. Ekintu ky'okugoba abantu ku mataka sikikirizaamu sijja kulinga. Ekintu ky'okugoba abantu ku mataka kisusse. President Museveni nga ye kyalina okuvaayo. Kwe kuvaayo n'etteeka ery'amaanyi ennyo erikwata ku bantu aba mafia. Ffe tubayita ba mafia. Gw'okwata otyo wa KCC n'okwata DPC n'okwata police officer ng'ate Doddo omumanyi n'erinnya mu Lugwala ate yeyise Doddo ate tomukwata. Doddo yandisuuse munda n'omukuba munda. Bana bala ne bagoberera. Ne Doddo omulese okwata bano be balagidde. Nze nsuubira President ekintu kyateekeddwa kikwata ate buli kitundu abantu abaveeyo abakwateko bamafia abadde babakwateko kubanga sijja kulimba batukalubiriza nnyo naffe nemukunoonya akalulu. Oli akubuuza ekintu ng'ekyo nti yamenye ekyaki nga tolina kyakiddamu ng'ekintu nawe kyeyakoze kikumenya mu mutima. Ndi musajja mukatuliki bw'omenya ekyaki ng'eyo nange kimmenya omutima. Ndi musajja mukkiriza nange mba sikikkirizaamu era ndi mukunyula wamu nabo abamenyuddwa kyaki. Ndi wamu nabo abakkiriza bannange nti ekintu kyakoleddwa kikyamu Doddo akwatibwe. Muna NRM mukulu Bob ku nsonga ezigenda maaso abasuubuzi nti bakoseddwa nnyo naddala ku nsonga ekyo kya COVID-19. Abantu bakyegenda amaaso n'okuba nga obaolyawo abagagga babakubaganya mu bizimbe ebyenjawulo. Kakasa nti oli musajja musuubuzi era nkakasa nti omanyi ebyenfuna nga ebitambula mudda mu ggwanga lya Uganda. Kiki ekyandibadde kikolebwa eri abasuubuzi okulaba nga bizinesi zaabwe ziddamu okusumuka emirimu gyabwe okutambula obulungi nga n'abagagga tebakoseddwa mbeera eno? Nze kye nandisuubidde Uganda nsi ekyakola tukikkirize kubanga gye ntambuliddeko bagamba nti gavumenti yandivuddeyo n'esasula abasuubuzi ne basasulira ne basasulira ki. Uganda olaba n'ensi ezaakula ennyingi ennyo ziri kiremeddwa kituukiriza. Waliwo ekibuga Hawaii babagabira emmere n'abamu ne batuuka n'okugamba nti wadde batugabidde emmere ne baveeyo batusasulirewo ku renti. Babagamba nti no musobola okufuna essente okuva mu banka nga musasula emyaka 12 nga tokiraba China kibuga kinene nsi nnene naye teyasobola kuvaayo kuwa bantu sente za bwereere. Nze kye nandisuubidde mu mbeera eno gye tuliko mwena batuwuliriza bana Kampala tukkirize nti coronavirus yajja nammwe bannannyini bizimbe mukwate abantu okusinziira ku mbeera eriwo. Leka kutulugunya nnyo batenanti mutegeeragane bakuwengayo akasente akatonotono paka lwe banaatereera kubanga obagamba omundu boggalawo ekizimbe addeyo eka atunda ebintu bye kiba tekijja tekiba kya buntu. Kanya naye akusasuleko mpolampola amabanka gatuyambe galeme tuleega nnyo okukwata bintu byaffe gategeere embeera gye tulimu. Mpozi n'ekyokusatu babaka bafe wa palamenti okuyisawo ku mateeka nga wano tugeetaagira okuvaayo aganunula abasuubuzi ku bitongole nga bino nga ku sectors ezimu naddala nga ez'okwewolamu ssente bateeke okubuteeka obutonde ati akaseera kano ke tulimu amabanka wadde gayimirize ku interest naddala kati mulimu bamanirenda abamu abasuubuzi ajja manirenda bo baagaana okuyimiriza yasigadde abala. Kati ekitegeeza nti ebintu by'abantu ojja kwesanga nti biwambiddwa. Kati ensonga ezo ezimu zandisaanye ne zijjako ezimu mu palamenti ne batuyamba ababaka baffe aba palamenti abalungi ne bazikwatako okusinga okutunula ebintu byokka ebyokweyongezanga emisaala. Nga tumaliriza abantu bakiikirira Kawempe obagamba ki? Si bantu benkiikirira Kawempe yokka kubanga ngenda kujjanga kansala mu Kawempe tu naye kyensaba si kye kyandibadde ekikulu ennyo kubanga nze ndi mulwanyi w'eddembe wa Uganda yenna. Mwenna abandaba ndi musajja w'enaare kanyongezewo ku ddoboozi mulekerawo tugobera abantu ku ttaka. Waliwo omukyala w'essembwa eyasiba sali musala omukono nga bayisawo bamukubye omukono ng'ava e Bukalabi. Omukyalo bali mu mubonyaabonya ku ttaka na buli muntu yenna ali mu kubonyaabonya abantu ku ttaka nga togambwako. Tusaba President Museveni otuyambe ku bantu abo. Ekyokubiri kyenzizaako kwe kugamba ekitongole ky'amasannyalaze ekya Kombowa mutuyambeko mulekerawo kulisa abantu akakanji
ebiseera bye tulimu byakunoonya bululu mutuweeko ku mirembe. Mukulu Bobo omanyi ensonga z'ettaka zino zinkwatako nnyo kubanga nange nsuubira okuligula era ajja kulifuna. Okimanyi bulungi nti omuntu agenda okutwala ettaka babeera mu myaka gyaffe myaka gyo naye nga bagenda okugjako abantu ku ttaka abali mu myaka 89 kyokka nga bagenda okubajja ku bayina obukuumi babugjawa. Mbuziza ekibuuzo kirungi nnyo. Nkugambye mafiya. Kati Doddo oyo omulaba nawulidde amawulire gamwogerako nga bakuba ng'alina kaziini. Yayita mu gavumenti nga gyabadde agaba emmere. Basooka kwekwata abantu banene bonna ne bababeera kumpi. Ng'oli baakugamba nti mpa omusirikale ankuume kyangu nnyo mumuwa. Kati omusirikale n'agenda okutegeera ekibadde kigendererwa kye ng'oluusi abadde akola nga kkanga baana. Kubanga yonna gye bagoba abantu ku ttaka kizibu nnyo wadde Lusanja wadde neeno nti baakubyewo abantu amasasi. Wabula bayimirirawo obuyimirizi bwe bati abantu ne batya bo ne batokkiriza ekigendererwa kyabwe. Kinsaba Pulezidenti Museveni akwate ku bamafiya. Kimusaba atuyamba akwate ku bamafiya. Kikyosaba gavumenti ekolera ekibiina kyammwe ekya muntu ku muntu. Muntu ku muntu enale mobilizer. Kitusaba ekintu kimu. Ffe tetwagala buyambi nti wabula twagala omwoyo gwa Pulezidenti Museveni gwayitamu okulaba nga adduukira abatamuwagira. Naffe agutuleetera erifu abamuwagira. Ajjeko ewandege yataleka KCCA alaba omulimu gwe tuli mu kukola ne gwe twatandiseewo na bonna abalimu NRM abeesimbyewo mujje wali ku katale buli mwana munnya ku North Wing tujje tutandika okukola nga tuteekawo omusinde ogw'amaanyi okulaba nga tuwangula Kampala n'ebitundu n'edistrict ezitulinaanye okulaba nga abantu bonna bali mu kibiina kyaffe ekye-NRM mutuweeyambisa okulaba nga tukunga abantu ku ground nga tuyita mu nkola ya muntu ku muntu ffe kyembadde nsaba. Mukulu Bobo singa bakuwangula akalulu Kawempe kikyogenda okukola? Nze ni musajja mulimi era nga bondabye mayiba ga siri ayolesa mubiri. Abasinga baba batambula newegenda abasinga batambula bazimba zakedi yange ntambula nayo ekitegeeza situnulidde byabufuzi. Ndi musajja mulimi nina emmere yange nsobola okulya nsobola okwerimira emmere yange nendya emmala n'ekyalo gye nava n'ekyokubi n'ekyalo gye nava teri yali angobyeyo ntambula nayo. Mpozi ninaako enjagala okuyisaawo be bamemba baffe abamuntu ku muntu abasobodde okuvaayo ne batukungira akalulu bamukulu Kyakulumbye bamadamu Suzani bamukulu Waswa batuwerekedde nako balinaawo bangi basobodde webali wano bayitire batusobodde otuwerekerako Suzani Maganja awo nkwagala nnyo Mama Joramu Namungona nkwagala nnyo Babire Rozi Egayaza nkwagala nnyo Nalongole Jina nkwagala nnyo Emma nkwagala nnyo Kawanda abona bamobilize baffe mbagala nnyo Sebandeke Anjiro Namungona bona mbagala nnyo Wini waliwo Wini awo yali Namungona n'okumpi nzalwangu naye mukunzi mulungi nnyo kale sisobola kusukkakaawo naye kantumira abalonzi bange bakawempe tu tibannaye mwebale kumpagira bbanga lyonna nja kugenda puroguramu ezisingakaawo maasawo webale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka wangaale sinza kusukkakaawo olunaku leero bityo ate webigenze tujja kulema olunaku olw'enkya ate obudde bwe bumu n'essaawa y'emu Mukama Katonda n'aba tusobozesezza era omuntu y'omu naddala ku nsonga ezigenda mu maaso bakubye amasimu tusobola kukwata amasimu gamba baweereza message mwebale okuba nga ate tutambudde nammwe ndowooza essimu togibawadde waliwo abakusaba essimu nze yange teriiko buzibu essimu eryange mugiwandiike gibasomere moderator 070 54 87 42 070 54 87 42 ey'omukulu Mr. Bob kale beera bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale.